Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Bwolaba yali yesimbye ng'omuvule nga batandise omuteekako enkondo okubeera ng'ekitooke kinaatera okukola ki okugwa kitegeeza nti yamawulo esiridira bonna bayidde so nno mwana Uganda bali mu Uganda bulamusizaako bwe nvaawo nno bwe mmala babuzaako mwenna kiba kitegeeza mba ngenda ku Kigula Lodge kyaleero naye nga sinagenda ku Kigula Lodge kyaleero nga bulijjo njala tegeeza bannayuganda mwenna mwenna gye muli ensonga zino ziri bbiri enjala otandika nazo nga sinagenda ku Kigula Lodge ekituufu kiri nti njala tukikkirize gw'abadde ali eyo ng'olowooza ensi bw'ogira bw'etambula si bw'etambula ekituufu kiri nti Uganda gye mumanyi n'abakulembeze bali bakulembera mubadde temufunanga mukisa bategeera bye baani nkiddamu omuntu yenna munnayuganda gy'oli obadde tofunanga mukisa kutegeera yo seeri tibahabula otabayisirwa muzeyizedde ensi yaleeta nsanga bisibe mutabani wa Kalekyezi nga tomumanyi n'akakundi ke konna ke baava mu nsiko nga temukamanyi tufubye okulanga tubategeeza akakundi kano ebikolwa byako mukategere bulungi nnyo essaawa zino bali mu kwegaana ng'abafuka banaaba ku nsonga y'obutwa ekituufu obutwa Uganda gye buli era obutwa bubadde okuva mu 1905 mpaka olwali lwakuba nti obaddeewo ngeri bantu gye basobola kufunamu information yenu so njala tegeeza bannayuganda mwenna oba oli munnayuganda ng'oli munnabyabufuzi oba toli munnabyabufuzi mukimanyi nti akato Uganda gye kali gavumenti ekagabira ddala mu bungi nnyo akato kano bakakuwa kavamu ekirwadde kye tuyita kansa mujjukire from Uganda tetubadde nnyo na kansa ekyo mukimanyi bulungi nnyo naye kansa olw'okuba nti obutwa bawa bulizatingamu kansa okubuzaabuza abantu mbu omuntu yafudde kansa naye nga si kansa ekituufu aba afudde butwa bumuse so abantu bangi nnyo bali mu kaguli ke kamu akokuba nti balina obulwadde buno balina engeri gye balwaddemu kansa naye ng'ate butwa jjukira kansa agenda okukuluma wabeerawo kuwolabira nti ki nfunye kansa ono era n'ogenda nga watandika okeberaga nti atuuse ku ssalino naye ono w'obutwa olukumirawo agenda ku stage namba 3 namba 3 kitegeeza oba osemberedde omugo gw'entaana kati bwe butwa yoseeri bwagaba ne banne bonna bava mu nsiko nga ntandika vidiyo njala muntagingire wasaanya kalodi kya Peter Mayiga bali ku vidiyo eno njala muntagingire Mugisha Muntu gwendabye emmengo olwaleero njala muntagingire Lutandikano Kizza Besigye abere ku vidiyo eno yoseeri kibahabula otapasira mutano wa Kalekyezi nsi yaleeta muzezedde ensanga bisibe nsanga njagala bere ku vidiyo eno mukazi wo Janet njala abere ku vidiyo eno bamemba parliament mwena mbere ku vidiyo eno saagala muntu wabula ku vidiyo eno kubanga ngenda balangira mugenda tegeera kye bayita ekituufu so nno mwenna bannayuganda bali kuno mukitegere nti obutwa bwa ddala era mu Uganda gye buli babuwa abantu abo balemesezza abo abalina ekigendera kyabwe eky'okutwala eggwanga ensonga bwenjibala yakatwa njagiddamu gye bujjako njira bategeeza ensonga endala yiino gwenna munnayuganda gy'oli ng'oli mu Uganda oba ng'osuubira okugenda emitala w'amayanja kasooke nkuwaga buwa kuba tebalenja gakuwa buli munnayuganda yenna asuubira okugenda mu nsi yonna okufunayo ekiguli amagalidde bw'oma omulimu njagala weebereremu ate nga tonnasimbula bigere kuva Uganda ekisookera ddala bw'obanga ogenda okuva e Kampala ogende mu nsi yonna w'ogenda ekituufu kiri nti ensi gy'ogenda mu si yajjajjaawo nkiddamu ensi gy'oba ogendamu si yajjajjaawo ensi z'oba ogendamu nsi ebeerangwira nawe obeera mugenyi ekisooka olina okubanga ensi gy'ogendamu olina omuntu agenda okukulisiivinga ensi gy'ogendamu oteeka okugendamu ng'olina omuntu agenda okunoonyeza omulimu oteeka okugendamu ng'omanyi biki ebiriyo ng'osose kumanya biki ebiriyo okunoonyereza so si kugwa bugwe ekirala oteekeddwa okubanga otambudde n'ekigulira magala eddiba oba kye tuyita essente enzibizi ez'ebigwa tebiraze togeza ne kakutanda n'olinya ennyonyi nga gy'ogenda tomanyiiyo tolina agenda kulisiivinga tolina nsimbi zonna nzibizi oba ez'ebigwa tebiraze togeza n'olinya ennyonyi ekyokubiri bw'obanga omaze okulinya ennyonyi n'otambula ogenda gy'ogenda kimanye nti gy'ogenda abantu baayo balina obulombolombo n'ennono era ogenda basangayo gojja kubanga otambulira ku nnono zaabwe so si kufuuka mawaggali bannayuganda basinga obungi musanze ebizibu mu nsi gye mulaze olw'okuba nti bwe mutuukayo mwagala ate muteekewo embeera eyammwe gye mujje wammwe mugireete mu nsi ezo musanze obuzibu bw'amaanyi nnyo ekyokubiri empisa zammwe envundu ze mujje e Kampala ne muzireeta ku byeyo ze zisinza okubalemesa buli wamu mubeera nga temulina kye musobola kukola olw'ensonga nti mulooza mu mutuuka mu nsi zino mugenda kweyisanga abali Uganda nedda tugamba nti bw'ogenda ebulyambwa olyambwa bw'obanga ogenze mu nsi goberera obulombolombo n'ennono obuliyo era beera mukakkamu ng'asula ku liyimbo kubanga buli ssaba agenda kuleeta omulambo omusezi yaba akola
mubere bakakka mu nyonga mugoberera ebiragiro n'ebiki byonna bimusanze mu nsezo otherwise kekana akutanda ogenda mu nsinga toyina nsimbi amalo ina mangi emize gikuyitiridde wallahi togenda kusobola nsimu ogenda genda songa tonnali nnyanyo isoko osome gyolaga ani agenda okurisivinga omulimu ogenda gufuna otya olinawo ensimbi enkalo ezigenda okubezaawo tuyita ezegobatebereze bw'oba tonafuna bintu ebyo nkubuulira kwata akaguko kaze ku nju za kitaawo oba ku njuzo z'ovuddemu zobadde olese oba woopangisa oba woosula osooka owummuza engalabiyo nga tonnasalawo genda otherwise bannayuganda bangi mugenda kutandika kulemesa bannammwe abali mu nsi endala okuba nti mukola ki bafuna emirembe tusooke tuve ku mize gyaffe egiri e Uganda tudde ku mize emituufu gye tusanze kubanga gye tulina okutambulirako so nno ekyo mba kizinzeko bulungi nnyo n'entandika n'ekigulalo gye kyaleero ekigulalo gye kyaleero kigenda kuba kinyuvu era njagala mwotagingire wano omuntu omukyala omwami gwe bayita Odrek Rwabogo omukodomi wa Yosete bahabura tamusana mutano wa Karekezi ono yawasa muwala gwe bayita Patience abatamanyi Patience y'omu ku bawala ba Museveni eyakola ekkanisa era ekkanisa eno gyasumbamu ye musumba omukulu naye nga bw'okimanyi nti sitaani bw'azaala azaaliramu n'abazzukulu alina emize gye tegibulamu omwana ono simanyi bw'awulira ng'ayimiridde ku kituuti okuweereza mbu musumba era aweereza mbu Katonda yebazibwe nammwe ne muddamu bagenda mu kkanisa eno nti amiina ekyewuunyisa munnanga omwana ono baawe y'omu ku basezi be tulina abali ku international level abatunda amawoowoolo abatunda emitima n'ensigo z'abantu okubula zimala mu Uganda omwana ono y'omu kitaawe Yoseri tibahabula tabasira mutano wa Karekezi ensi yaleeta muzezedde ensanga bisibe asse bannayuganda bokka abasukka mu bukadde obutaano bukyanga jja mu buyinza era nakati akyatta n'alagira nti abantu batte era n'omwana ono n'akera ku makinaga nti Katonda yeebazibwe naye ng'atakimanyi nti Bayibuli etugamba nti alissa munne ekitala weppo naye era alisibwa kitala era n'agenda mu maaso n'alinnya ku kitundu n'aga nti Mukama yeebazibwe omusajja gw'asotole mu kitanda musize mutemu muzibu kitaawe kennyini gwawembejjanga ttadooba eri mu nzikiza naye si mutemu mulwadde nyina naye kwotadde obutumu bajjudde kati munnange ekigulalo gikyali jalategeeza nti bw'olabanga omusezi yeetusufukidde okujja mu ddwaliro okulambula abalwadde manya nti mulimbo abalwadde baweddeyo mwatandise okulaba omukulu ono gwe bayita Odrek Rwabogo atandise okujja ku radio station ne ku TV mbu simanyi ayogerako eri eggwanga alibuulira bizinesi na buli kimu kitambula bannange saagala balimba bw'olabanga omusezi asituse ng'atandise okwambala eggandula y'abasawo alambula abalwadde abali malwaliro manya nti ekiri atabaleeta ekiri n'asigadde waka bizinesi y'okutunda ebiwoowoolo n'okutunda ensigo ne bizinesi endala enkyamu eziri mu Uganda zitambula bulungi nnyo era buli kimu kitambula naye nga kino kye bakikola ku mbuzi ku nte bakikola ku baana bammwe so buli munnayuganda ali eyo koza kamanye ng'akoza newebbwa nti famire eno ensezi entemu enzibi ennyakuzi ate yeefuula nti eweereza Katonda ne Katonda alabye nze mbakuba Katonda singa nabinye kadda mu nsuwa n'eŋŋenda sisobola kubanga ntudde wendi ndikakyayikanga akawoomu ntudde waliwo antendereza naye ng'omuntu gwasula ne mu buliri yalagira museeba meka ntuse 10 oboolo mbitutte ebiro biteekaawo siiza kubanga andyawo nga nze Katonda neenywera kakofi kange munnange ate ndaba Yoseri alagira ono mutte noli muwa obutono nomutwala omumusibe era nene muwaniriza mbule muntu wange bannaye ensimu gibaleemu amagezi Yoseri tibahabula otabasala ne famire yo mutwalemu amagezi so njalabaga nti bw'olabanga omusezi asituse atandise okwambala eggandula z'abasawo nga ze mu ddwaliro manya nti abalwadde eyammwe yabalula esiridde kyekibadde ekigulalo gikyaliro mwenna mbatumiddeko mwena abanyumira akanyumiro kano mutegeere nti famire gye muzanyisa mwali temugimanyi n'abaava nayo mu nsiko olwaliro njagala abaava mu nsiko bonna babeere ku firimu eno oba ku vidiyo eno ngenda balangira ekibatta kibatte ekibaluma kibalume ekyo kibadde ekigulalo gikyaleero era nkifundikidde kati ngenze ku vidiyo eyandeese ekisookera ddala saagala muddemu kuwa makulu diversions nkedde ku makyanga nze okusiza engalabi yange nensanga omukyalo ono mama manyuma ng'aleekaana simanyi show ye DPC agiggadde bitno ekituufu kiri nti ku lunaku olwa Easter olwabaddeyo ku Sunday abakulembeze ab'eddiini abasinga obungi abo abali abaamira ppini baavudde ne boogera ebigambo bitayogerwa ku lwomu era njala okubaza nnyo Archbishop omupya owa Kampala Dr. Paul Semwogerere message obaka bwatuwadde we bali balire ddala
Erujo mbagamba nti omuntu aliko omwoyo gwa Katonda era Katonda gwe yasindika okuweereza ensi tatya kufa ate tatya kwogera mazima. Kyovula nabagamba nnyo ne bagamba nti omuntu atya okwogera amazima kiki ekikutwala mu Eklezia mu kanisa mu muzikiti ogenda osale ng'omanyi nti otya okwogera amazima kubanga tukimanyi nti mu kanisa mu Eklezia mu mizikiti eyo gye twogerera amazima kuba tufa tufeesinze Mukama waffe yatutonda atuwa omukka ogussa naye olabanga mu ddannaddiini yeebuzaabuza ng'afuka anaaba manya nti oyo si munnaddiini wabula nakigwanyizi empisi erindiridde ekigwa yeeronde oyo si munnaddiini era njagala okubaza Archbishop wa Kampala omupya Dr. Paul Semwogerere webale nnyo obubaka obwo sisobola kuvaagulu nga sebazizza jjajjaffe ow'Obuyisiraamu na Kibinga Kasimu na Kibinga jjajja webale nnyo obubaka watuwadde era naawe n'okisimbako essira nti obutwa bulina okunoonyerezebwako mu ggwanga kuba buyitiridde bino batadde baminisita ng'ono simanyi sibadde simuulirangako sinatandika vidiyo kansooke mbanoonyeze wano ono minisita simanyi bamuyita ono omwami bamuyita Godfrey Kabyanga omwami ono Kabyanga Lwensoso muuli amazima gali nti mbadde simuulirangako wuuyo mbadde simuulirangako oyo minisita Museveni musajja mukonjo wuuyo mbadde simuulirangako mukulu mw'obyangiranga enkoko enoonya ew'okubiika amagye amasumba wandifudde nnyo ku bwakabaka bwo obw'obukonjo obwa Rwenzururu nti omutanda wammwe oba kabaka wa Rwenzururu essaazi nali mbuwambe era nga naye yaweebwa obutwaveewo era nkimanyi mmwe ku bantu Museveni be yalonda okutandika okusiiga abantu akabonero akakyamu kubalaga nti buli kimu kiri bulungi bwakabaka Rwenzururu so nga ate kikyamu mukulu Godfrey simanyi kubyanga oba okubanga okumanyi bakutuuma amanya nga tuma kigategeeza ovuddeyo n'ogamba n'oyogera ebigabo n'ogamba simanyi aboogere obutate buliwo abantu bafa normally please Mr. Simanyi Godfrey bya Kabyanga ffenna tugenda kufa naye wabeerawo ekissa omuntu kyetuyita cause of death ye question gye tubuuza okufa kw'abantu abanene mu ggwanga abaliko ebibuuzo ababuuza gavumenti ebibuuzo neetabawa ansa ne baddizamu okufa kyetubuuza kati gobonova onoga tonafuna obutwa tebuliyo mu ggwanga nkulayirira nammwe mu bwakabaka bwammwe bwawe obwa Rwenzururu kabaka wammwe essaawa zino ali mbuwambe obutambi bwonna bwafulumye nti yayogeddeko eri abantu obundi obutambi bukadde tubumanyi bulungi state yatandise obuzanya ekituufu kiri nti kabaka w'abakonjo Wesley Charles Mumbere ali mbuwambe era naye yaweebwa obutwa ng'eba bwakabaka wa Bunyolo ng'eba bwakabaka wa Buganda kino nkikuddamu omukulu Godfrey Kubyanga bw'obanga oyogera mu public making sure nti ebigambo by'oyogera bivudde mu mutwe gwo ate ng'omaze okunywa caayi bulungi nnyo ng'otegeera bulungi nnyo ebintu by'okubuzaabuza abantu mubiveeko kubanga ensi awo mwogerera yavaawo kati show je omukyala yadde message ya Dr. Paul Semwogerere bwe yafulumye yajjuliriza abantu abadde bategeeza eggwanga nti obutwa we buli Yoseri kye yakoze kwe kuteekawo diversions ennyingi okukyusa abantu obwongo njagala bagamba omukyala Catherine Kusaasira temuwa makulu muleke olw'ensonga ensi Uganda gye tulimu kati okuwa n'obujulizi n'okuteekawo ekintu ky'olaze nti kikyamu obeera n'obujulizi omukyala oyo ayina bakanyama basukka mu 5 bamukwatira ensaba bujjo bunyama wano bulijjo akwata vidiyo nga bamuwadde ensimbi n'akola bingi nnyo ayagala tugamba nti DPC bwe yazze okuggalawo show ye tewabaddewo vidiyo eraga kivulu gye kyabadde bantu kyababaddemu obutebe babumenye batya DPC yani ne ka video mukwata kulaga DPC nti yaganya omukolo gwe ate kino kikamba buulire teri mu Uganda asobola kuyimiriza kivulu kya Catherine Kusaasira ate nga DPC it is impossible tekisoboka so eyo diversion kubanga tewali bujulizi bulaga nti bayimiriza ekivulu kye tewali gye kyabadde kiraze tewali wadde ka video akalaga nti DPC yasinkanye Catherine Kusaasira ku mukolo n'aguyimiriza eyo diversion super mugiveeko diversion endala ye ya mukulu ono ayambala eddiba ly'ente nga talikyusa mukulu Barugahale agambye mbu simanyi ayise Robert Kyagulanyi Ssentamu okuyimba ku mukolo gwa Muhoozi Kanyarupama mukulu bala mutukimanyi nti onoonya mawulire gakulabe ne tukusaba ekintu kimu mu bizibu bannayuganda balina nze nakugamba nti weetabye mu kutta abantu bangi gwomu yali mu lukwe lwa Tamoze Radio obujulizi bwe buli gwomu abaali mu lukwe olwatta omugenzi BMK era obujulizi bwe buli n'abantu bangi abafudde mu ngeri eyo gwe kennyini Mukama yakuggyako omwana wo nga tokyamusobola obudde bw'omala ng'onoonya ssente z'obba okuzimba byogenda okuzimba amangu sooka omale ng'oconcentratinze okuzaala omwana
okubuzaabuza eggwanga n'okupromotinga ekifiire tekijja tukolera twetaaga ekintu kimazima mu Uganda kati mukulu eyo diversion yokuta Robert Kyagulanyi Ssentamu temujja makulu neyo diversion kubanga oyanoonya mawulire tumuleke naye abeere waawo ekirala njala twetegereza nnyo ebintu mbadde mbagamba ebifa mu ggwanga ekisooka nabagamba nti ebintu bingi bigenda kwapeninga mu bbanga lino naye mugenda kutegeera ebintu kiki ekitufu kiri kati eyo mazobe uliwe diversion njagala genda ku information eyandeese kubanga ekikulu ekyandeese kyekikulu kya byonna njagala kutandika ne video eno alright ndowooza nga sinavira ddala ku lwakitaffe Dr. Paul Ssemwogerere kansoke nkuwa obubaka buno bwa security alert gy'oli Oweekitiibwa Paul Ssemwogerere Ssaabasumba wa Kampala omulonde nkulamusizaako gye balako gy'otuusako engalo kansubire nti oli bulungi kano bajja kakusalira mbaka kuwe kubanga nze bulijjo ebyange mbikola nga omusezi agula Siyaani nti ngenda kulirako bantu bange era ne mbirekaawo njala kutegeeza Oweekitiibwa Ssaabasumba wa Kampala omulonde oyolekedde obuzibu bw'amaanyi nnyo mu Ekereziya Katulika gy'okulembera nange gye nzikiririzaamu ng'omuntu era mpulire bangi abatambuza ebigambo nti nze nwana Ekereziya mukulu ali eyo agawumbidde era abeera eyo ne weekubya emizimu gitali gya famire yammwe nze kennyini nakugamba ndi musajja mu Katuliki Wakatuliki ndabukolerera ebbanga ddene nnyo era bammanyi naye njagala kutegeeza nti eddiini si muntu eddiini nzikiriza ate eddiini tugikirizamu olw'okuba ntwagala Mukama wa Katonda waffe kyekikulu kya byonna so omuntu yenna ng'ali mu ddiini ng'akola ensobi oyo tuba tumwogerako bulungi ate tuba tusobola okuwa information abantu bagituukako so gwali eyo ng'ogawumbidde oyogera ebyo bitakwatagana eddiini kukkiriza mwe tuyita okufuna Katonda so si muntu ng'omuntu abantu boonoona n'eddiini si ebeeyonoonye njagala kikuddamu nkiddamu abantu abeefuula nti bannaddiini boonna tulina boogerako so si ddiini eddiini eri yokka ebintu bibiri bya njawulo Oweekitiibwa Paul Ssemwogerere Archbishop ompya owa Kampala Yosseriti Bahabura Tabasiro mutano wa Karekezi alina profile bulungi nnyo akumanyi nti gwe omusajja omu ku batagooka mu ddiini y'Obukatuliki era akweraliikirira nnyo naye era nga bwe nagamba bwe nategeeza omugenzi Dr. Sepirian Kizito Lwanga ku ngeri y'okutambula n'okwewalamu ebintu bino naawe munnaye kennyini njala kuwa obubaka buno obutwale bulungi nnyo ebigambo bye wayogedde tebyayisizza Yosseriti Bahabura Tabasiro mutano wa Karekezi yesedda bulungi ne banne byabalesinga bibakutudde omutima olw'ensonga baadde banyuma bakigadde ku nsonga y'obutwa diversion ze bataddewo n'okubuzaabuza n'okuba nti bateeka bintu bingi okubuzaabuza bannayuganda naye wamaze gobe mu kibya wayogedde nti muleke bannayuganda bafune amawulire amatuufu agakwata ku baani abawo obutwa naki ekiviirako okuwa abantu obutwa kino kyanyizizza Yosseriti Bahabura Tabasiro mutano wa Karekezi era nga lwali twogeredde essaawa zino mpozi nga meeting ewedde ebaddeyo bannaddiini bannakigwanyizi bayise mu State House okubaako ensonga ze boogera ku bintu ebyeddiini bigenda mu maaso mu Uganda naye njala kutegeeza Oweekitiibwa Paul Ssemwogerere mu bantu b'olina okwewala ennyo weewale omusajja gwe bayita Wasanya Carol Charles Peter Mayiga Alage yeeyita Katikkiro wa Buganda nkiddamu with authority Oweekitiibwa Paul Ssemwogerere weewale omusota Nawandagala gwe bayita Charles Peter Mayiga Wasanya Carol eyeyita Katikkiro wa Buganda oyo musajja mutemu era mafia era nga y'omu ku bamafia abawandiise ababulaza n'abasista wepo n'abafaatha mu kanisa mu Ekereziya ya Uganda nga bakolera ku biragiro bya Yosefu mutano wa Karekezi bano nga bapega Ekereziya n'okubanga bajjamu abantu abo abatakkiriziganya na Yosefu mutano wa Karekezi Oweekitiibwa mu Katonda Paul Ssemwogerere weewale Charles Peter Mayiga musota gujja kuviirako okufaakwo nga nenna bwe gisimufungize ekirala njagala weewale kye tuyita Joint Christian Council bw'obanga ogenze mu Joint Christian Council kubasobola kugaana tambula n'ekikompe kyo oba n'ebyokulya byo ngenda kuwa ekyokulabirako wano linda katono nnyo ngenda kuwa ekyokulabirako wano kitono nnyo lindako katono nnyo ngenda kuwa ekyokulabirako wano kitono nnyo lindako wano kyo kiri ludda wano simanyi kibuzi linda katono nnyo ekyo omwami ono omulaba yeeyose omwami oyo omulaba yeeyose ti Bahabura Tabasiro mutano wa Karekezi yeekwatira ekikopo kati ennaku zino
yekwatira ekikopo ennaku zino goloza lwaki yekwatira ekikopo kubanga akimanyi ekintu kye yatandika kijja mulya kiri ne family ye yekwatira ekikopo kati kitaffe mu Katonda Paulo semwogerere weewale nnyo Joint Christian Council bw'oba ogigenzeemu genda n'ebikompe byo sinakindi n'akatebeko kamwasajjute mw'onooteesereza ensonga zo ng'otudde nkiddamu Joint Christian Council bw'oba ogigenzeemu genda n'ebikompe byo genda n'akatebeko endala gye tuyita Religious Council era naye bwe bakuyiseeyo genda n'ebikompe byo oba n'akatebeko kw'onootuula kubanga ebintu bino ebisatu omuli Charles Peter Mayiga Wasanya Kaloli obwo bulwadde buli awo Joint Christian Council obwo nabwo bulwadde buli awo Religious Council oba Joint Religious Council obwo nabwo bulwadde buli awo kati taata nkusaba oba ogenze mu bantu bano ng'obasinkanye tobaako kyolya genda n'ebyokulya byo n'akatebe genda n'akatebeko otherwise bw'onoobivaako n'abantu abakuliraana ebegendereze nnyo kubanga Yoseeri yagambye nti togenda mubeerera mwangu okusinzira ku bintu ebigenda maaso mu ggwanga era olwaleero wetwogerera ebintu bino bitandise okuba nti birabikako so owekitiibwa Paulo semwogerere Archbishop Mpio Kampala message mbadde njagala ebe loud and clear era ogiwulira bulungi nnyo kati video etandise etya mwenna nasiba wano nga mbategeeza nti bw'olabanga omwana abeera staboni nga talina kyakola waka nga munafu naye ng'ate alya nnyo ng'era takola n'otandika omulaba nga yeefulukuta akola nnyo emirimu gy'otamutumye manya nti waliwo ekigenda mu maaso ekikusike kitya kantandike bwe nti mwenna eno message njagala egenda eri bannayuganda naddala abaganda bawangalya mu Buganda si buli muntu alina erinnya egganda nti Muganda si buli muntu ayogera Oluganda nti muki nti Muganda abantu bangi beetumya amannya g'Ekiganda naye ebikolwa n'obulombolombo n'ennono mune tebabitegererako ddala abantu bangi boogera Oluganda era ne balufuma n'oddufuma naye ogenda okumaliriza nga zenkwezi zengezi tuyina so saagala muntu kikuyigula yonna gy'onooba oli oba olimba Magulumeeru oba oli Uganda n'olyoga omuntu yeyita Nakibuuka niyo ogenda omuga Nakibuuka mune tutambulemu ng'Omuganda Nakibuuka mune ng'abuuka amacco ng'abuuka omweso oba abuuka Sonko kati nawava okulya okukomba essowaani mwetegereze nnyo bani bamuyita Abaganda nabani aboogera Oluganda olw'ensonga nti n'abantu abeeyita amannya Amaganda tebaagala Buganda ate abantu abatali Baganda aboogera Oluganda ebiseera ebisinga ate bebaagala ennyo Obuganda n'okusinga ffe Abaganda abantu bangi nnyo mu diaspora pone waka abantu abasisira mu Buganda amanyi obulombolombo n'ennono nga ate amanya si ga Kiganda abaagala Ssaabasajja Kabaka n'okusinga ffe Abaganda abamu y'ensonga lwaki mulaba nti abantu bangi nnyo mu Buganda baagala nnyo Obwakabaka nti Kabaka bw'akuba omulanga obutakungula abantu bano bajjumbira okuba nti bakola emirimu gya Ssaabasajja Kabaka so nno jala bategeeza si buli kyolaba nti kyengedde ebeera mboona olw'ensonga nti munda ebisinga obungi babyavunze dda bwentyo bwe ntandise kati kantandike bulungi nnyo mumpulirize mwenna bannayuganda naddala Abaganda nsaba kuluma ku Ssaabasajja Kabaka okutu wonna waali nammwe Abaganda asamba lume kutu mu biseera ebyedda ennyo mwenna basinga obungi muyinza okuba temwaliwo n'ebyafaayo biddiringana ate byafaayo bivaayo mutandise okulaba Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga ng'agezaako okwefuula omwana omuwombeefu nnyo akola emikolo guno akola guli ayogera bino ayogera biri n'ebitakwatagana Wasanya nakugamba nti ebiseera bisinga bw'obanga otinkula entalo olekangamu ezinaakozza wakolagana ne mukulu Kabushenga ne mulabisa Ssaabasajja ku Mulangira Ssemakookiro isn't so Mas Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga nakuwoninga ku Sunday nti nzija lwakuba nti sajja naye njagala kuwako ku sampu ku bye nnina n'ebye sigenda kukola olwaleero olyoka otegere nti olina okubaako wookoma walabisa Ssaabasajja Kabaka ku Mulangira Ssemakookiro bwe mwakozesa Kabushenga ne state agent okugenda okuhakingamu email za Kabaka ne mujja ebifaananyi by'omukyala by'omuzana ne mujja ne Ssemakookiro ne muteeka mu mawulire kati naawe olw'okuba nti olina emize emikyamu mu Mmengo gy'okola tukimanyi nti Mmengo yonna ebitundu 9 ku buli 100 basigaddemu n'abakozi ba ISO nakugamba nti okalya ddakaddadde envunyo ogirira mu katiko n'ekulinda mu kofina Mayiga munange nkimanyi nti omanyi bye nnina bingi nnyo nakugamba nti ku backpackers wali okafudde kattiro ng'ottirayo era ng'okolerayo emizannyo gyo nenkugamba nti bwino yenna mulina nenkusonyiwa naye kati olw'okuba nti walabisa Kabaka naye njagala nkulabiseemu olwaleero lwokka lw'onoddamu okuleeta ekintu ekibuwaza bannayuganda ddala Abaganda ngenda kukwabya
kanjira kugamba Mayiga munange obulange naddala ofisi y'obwakatikkiro wagifuula dancing hall oba wagifuula kituyita ekizannyiro gomoteka emizannyo gyo mogulira skirt wepono tateeka mpalezo wansi munange tulwala olyo Charles Peter Mayiga nga bagamba nti azanye emizannyo mingi nnyo Bwakabaka bwa Buganda kwe kulina okweganzika kubamu ku bakozi abakola ku TV ne radio era nga takireseemu wadde okukibulira omuntu njala bategeeza buno mulire bulungi nnyo nti Mayiga bwetogerera essaawa zino njagala bategeeza nti Saalo mu Mulamba naye abalongo yabazalira mu ofisi ya Wakatikkiro munda mwe yakolera emikolo gy'okuzaala abalongo bano nakugamba walabisa Kabaka ng'omulabisiza ku kintu kya Ssemakokino era kankulabise mu ofisi ey'Obwakabaka mu ofisi gye bamukwasa Wakatikkiro Mayiga teyeegadangiddeemu asula mpereero Katale omwami ono yayina omuwandiisi we gwe tuyita personal assistant amannya sijja kufulumya gombi ngenda kufulumya kolimba mwita Shifa weegadanga ne mu ofisi y'Obwakabaka mu ofisi y'Obwakatikkiro era omukyalo ono n'omutikka ettu ly'abalongo bweddu n'omutikka ettu ly'abalongo era abalongo bano bali myezi 6 omukyalo ono olw'okuba nti wayagala muntu yenna ategere biki byafa mu ofisi omukyalo ono wamuwummuza ku mulimu n'otegeeza bonna bekikwatako mu Bulange tebangayo omuntu no yonna ayogera ku nsonga za mukyalo ono personal assistant wo gwe bayita Shifa gwe wafunisa olubuto lw'abalongo mu ofisi y'Owakatikkiro muwegadangira era ng'omusasulira apartment za mitwalo 8 ezzana owulira abalongo bano yabazaalamu October 2021 n'otegeeza abo ku TV ne ku radio nti omuntu yenna ayogera ku kintu kino ogenda mugoba with immediate effect omukyalo ono gwamala omufunisa olubuto buli mwezi omusasula ku nsimbi z'Obwakabaka obukadde 2 n'ekitundu obukadde 2 n'ekitundu serezo Obwakabaka z'omusasula naye nga tusasulira obwenzi bwo bw'okolera mu office abalongo beebo nja kulabisa mpaka mayisaagala nnyo abalongo baabo abalongo ba Mayiga yazalira mu office y'Obwakatikkiro baabo Mbala bulungi oyo gwensonze mu akasaale yenna alongo mumutegedde bulungi sijja kita kino ekifaananyi kubanga abaana bano bato nnyo sijja baswaza ngenda kireka njagadde kibalaga wano awo be balongo be yazalira mu ofisi y'Obwakabaka mu yeegadangira ne mutegeeza nina ebifaananyi bingi nnyo ebintu byakola mu ofisi y'Obwakabaka bitakkirizibwa awo be balongo Mayiga bwe wazaala mu ofisi y'Obwakatikkiro nga weegadanga obalabye baba balongo bo baba kamba zooming ese balabe baba balongo bulungi nnyo bewazaala mu office ey'Obwakatikkiro mukulu muweegadangira baba bulungi nnyo nja kuleeta olulala lwonna nzire mu nkole ki nkwabye baba balongo wazaalira mu office y'Obwakatikkiro kati awo sigenda kuvaawo njagala kwemba nsimbe essa ntandike vidiyo olwaleero walabisa Kabaka ku Ssemakokiro ngenda kulabisa nja kulabisa mu bits by bits nja kulabisa bits by bits kati nja nabage mu ntagingire Mugisha Muntu n'abasajja bonna balwana mu ntalo z'ekinaana olwali badde tulibusa ne zireeta Mugisha Muntu emmengo ate nga olwo Besigye basinkana ne Mayiga mu biseera byabwe by'eddembe bakola entalo njala tukuluma ku Ssaabasajja Kabaka kutu n'Abaganda mwenda gye muli mbategeeze nti omusajja gomulabye azze mu Bwakabaka bwa leero bwa Buganda emmengo olwaleero Mugisha Muntu ngazze okubaako enjogera gye boogeramu n'omumpembe Mayiga ekifaananyi kye kino wano saagala balwisaayo ekifaananyi kye kino wano ekifaananyi kyekyo mukire bulungi nnyo ku mawulire mukire bulungi nnyo naye mujjukire nti omwami ono gwe tuyita Mugisha Muntu ye architecture Kizza Besigye y'omu ku ba architecture abakola enteekateeka yonna ey'okusanya Obwakabaka bwa Buganda n'okutwala amataka n'okujja Obwakabaka bwa Buganda okufuna okusanya Ssaabasajja Kabaka Mayiga njagala nsooke ndaga abantu vidiyo eno ndyoke ntandikira awo kubanga na information nyingi nnyo olwaleero njala sooka laga abantu vidiyo eno mbazzeyo katono nnyo ndyoke mbatwale omwami ono ng'agamba bw'ati Yoseeri we shall crush those enemies as we have done in the past. You preach what? We shall crush those enemies as we have done in the past.
You preach your nonsense, we shall answer you by word. When you say this, but politics is about to control Mukamwa. Now if you say, we shall crush those enemies. Okay. You shall crush those enemies. Katika ambaze wano. Imabega katono nnyo mujja kunsonyiwa. Soka bala bengi embera kabaka jalimu ngamazo mu obutwa. Ngera mutululire kyantandike video ya leero. Kati video ketandike bulungi nnyo. Abasajja abali emabega okusanya wakabaka wa Buganda mwe muli Mugisha Muntu we Paul Rentandikano Kiza Besigye ngaba architecture. Ne meeting izo nezituula mu State House Entebbe bwenna kasero okusanya osabasajja kabaka abantu bano bazibeeramu. Kino nkyogera nga nkindako authority. Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga tuli musajja muganda musajja munyarwanda kina kigamba. Oline banyarwanda banno bemogezaako kwagala kusanya bwa kabaka nga webuzabuza ngaafukaana aba. Mayiga kino kye kiseera otero osebugulire obuganda debbali. Olwaleero oyogedde program ezisuka mu 5 ng'obuzaabuza. Ekituufu kimanyi. Mugisha Muntu Kiza Besigye Sejjusa Yoseti Bahalo tabase mutano wa Karekezi n'abantu abalala tebaagalangako Buganda tebaagala Muganda yenna ne Ssaabasajja Kabaka be baali mu nteekateeka mu obutwa be ba architecture baayo. Mukulu okulaba ne Mugisha Muntu kiba kitegeeza already enteekateeka zammwe ze mwali muteeseteese ez'okujjawo Ssaabasajja Kabaka omulundi ogusembayo ziba ziwedde. Ne munnammwe Kiza Besigye. Buli kikyamu kyonna ekigwa mu Buganda ne mu Uganda omukulu oyo architecture oba omuteesiteesi adesigninga Mugisha Muntu afunako kopi. Buli kintu kyonna ekigwa mu Buganda architecture number 2 Kiza Besigye afunako kopi ku CC ne Sejjusa kale Karekezi kayihula kwepo n'abantu abafunako CMI ne ISO bafunako kopi era ne basigninga we have received and we have endorsed the action. Kati odida abasajja bayina enteekateeka abasayininga okusembayo kwa kabaka okufa okuddako boleete Mengo musajja gwoba ki. Kati kavudde kwanjula katandise. Njala kujjukiza mwe n'Abaganda ne Bannayuganda nti ebyafaayo biddiringana ate byo tebirimba. Erieteka lye muwulira eriye betuyita land bill lye baleeta okuba nti Bannayuganda mwenna mutandika okuwa omusolo ku ttaka lyammwe. Enteekateeka eno ani yagireetera yatandika etya? Enteekateeka eno yatandika mu 1980 n'okuddako emabega ng'era omusajja yagitandikawo ye retired Kano Kiza Besigye. Olwaleero eyavuddeyo n'ayogera vidiyo eno muwulirize bulungi nnyo. Mbagambye bano ba architecture yayogedde bw'ati. Atubaka aba ebintu birinnye tebinaba.
linda ko katono mu maaso kicha bicha atokota tebinnaba n'akatono. Oyo omwami wabaseka toloza nti abaseka bino byonna byayogera bitegeke kubanga bakimanyi kye bagenda okukola. Kino yakyogedde ng'akikakasa tebinnaba kubanga amanyi mu meeting abeerayo bamuwako sisi n'akola ki n'ayogera. Kino yakyogedde kiwulire eri bannayuganda. Abantu bakaaba ebintu birinnye tebinaba. Lindako katono mu maaso kicha bicha atokota tebinnaba n'akatono. Tebinnaba n'akatono kubanga akimanyi bibateesa okukola bannayuganda. Wiiki ejja we n'atuukira okuzzaayo abaana mu masomero abadde asasula emitwalo 7 olina okusasula kakadde. Abadde asasula 8 olina okusasula kamu 2. Abadde asasula kakadde olina okusasula kamu kitundu. Ebisale bya baasi ne bya taxi ne bya boda bigenda kulinnya okutandika ne wiiki ejja. Ekyo kikkirize kigaane era abantu abasinga obungi temugenda kuzzayo baana. Kano njagala mukasale mu kawulire. Okutandika ne wiiki ejja ebisale bya taxi bigenda kulinnya ng'ate asobola okugenda kutambuza ebigere kubanga bano kye bapulaninga kinene nnyo. Bageza kunyigiriza muntu wa wansi n'emiwendo gy'ebintu egigenda kukyuka ne bw'anaayita secondary school ye yonna n'agiza wale kubanga kakodyo kakunyigiriza bantu. Kati tandise bwenti omwami oyo mulidde aseka nga yeekaka kubanga enseko ze bwe zito z'amakwekansano ba designer abaali mu twayagala Buganda kuddawo. Era ye muntu eya designing gye tuyita rand bill ey'okutakisinga omusolo ku ttaka ya Uganda n'okusingira ddala mu Buganda kubanga bakimanyi nti bano bajja kubba na kusaanyaawo. Pulani eno Besigye yagireta mu 1980 n'okuddako emabega nga bakyali tebanayigira n'asiko bulungi nnyo nga beeteeseteese bamala okukola ki okukuwamba ettaka lyonna balitwale prime land bwepona ettaka lya Buganda lyonna lisinga obungi balyeddize bakyuse n'ebyapa kubanga bajja kikola okuba nti bagenda kugaggawala n'abazzukulu bagaggawale. Mu kugaggawala kuno bajja kuba bateeka omusolo ku ttaka kubanga bajja kuba balirina nga bananyira ettaka nga buli muntu yenna okufuna ettaka olina kumala kuyita mu bbo wepona okufuna kye tuyita liize ku ttaka eryo. Bwobanga tokisobola kiba kitegeeza nti ogenda kufuuka momboze ku nsi olw'okuba nti bo baagala kuyisawo byabwe. Kati njala bazzayo abasoma ebyafaayo mbazzeyo bulungi nnyo. Mujjukira ensi ya Bungereza ng'egenda okuzuula eggwanga lya Amerika. Eggwanga lya Amerika waaliyo bannansi baayo abagibwako ettaka lyonna ne libagibwako. Bali abajja obuzi ne beddiza ettaka ne baliteekako emisolo n'ettaka ne balifuula lyabwe. Yensonga lwaki waliwo famire mu Amerika nga zo ngagga kubanga ze zannanyira ettaka lyonna erisinga obungi mu Amerika kubanga be baasooka nga ne baali bakipulaninze baali bakidizayininze nga bebasasula obusuulu bebawa empooza bebasasula obusuulu nga buli muntu yenna bamugobye ku ttaka ettaka balyeddiza. Kino kye baagala okuleeta mu Uganda naye nga yadesigninga y'oli Kizza Besigye yakiteeka bulungi nnyo n'akireeta. Kino it's not a coincidence okuba nti baagala kuleeta okutasinga ettaka mu Buganda kubanga Kizza Besigye yakireeterawo n'akiteeka mu pulaani era badde batambula bakina bamagisha muntu bonna bakirina. So yenna ali agawumbidde gwaloza busimendi wa NRM busimendi waki kire ekintu abasajja balina mission nnene nnyo mwe gye mutannategeera. Era bulijjo kibagamba mukitegere bulungi nnyo nti bano abasajja bajja kusaanyaawo eno gye tulaga mugenda kutya. Eyo design y'ettaka okulijjako omusolo okulitwalira ddala Kizza Besigye kennyini Mugisha Muntu mu 7 Davis Nyefunza ne banne be baleeta enteekateeka eno era bino bajja obujja ku bintu byonna bye baali basayininze okuba nti balina obubikola biteekewo. Tugenze mu maaso. Era bw'okolako okunoonyereza bw'okola okunoonyereza okungi mu bawo generals bonna abajja mu 1980 n'okutuuka mu 1986 bonna basinga obungi ogendo kizuula nti Yoseti Bahabula tabasira mutano wa Kalekezi ne banne bonna bawo general bibasinze okweddiza ettaka lya mayiro lyonna okusingira ddala mu Buganda. Era bano bw'obabuuza gye bajja ettaka teri muntu asobola kukubula ettaka gye bali olw'ensonga nti kino baakikolanga mu nsiko bajjanga bamanyiwo we bagenda okuyita famire ki eziriwo balimu abantu bameka era tukoze tutya okutwala ettaka eryo nga nabo gye simufungize. Kino kye baakola kwe kukozesa emmundu okusaanyawo famire ezo nga n'abazzukulu babatta nga naabo abaali basobodde okubinjika mu nsi ogenda mu nsi ez'omulirano opona ensi ezisingawo babalumba ino babattirayo era nakati bakyatta abamu ku bo abakyaliko obwannannyini ku mataka ago. Ngenze mu maaso. Ennamba esinga obungi mu Buganda ey'abasajja n'abakazi Abaganda abaali mu Buganda nga balina Mailoland balina amataka amanene mu Buganda abasinga obungi mu Luweero district Nakaseke, Mityana, Masaka, Gomba, Mpigi, Mukono n'embizinga by'Essese wepona ebitundu ebirala bya Buganda abantu bano famire esinga obungi zonna zattibwa ne zisaanyizibwawo ne kuba nga tekukyaliwadde muntu agenda goberera ttaka eryo. Ngera enteekateeka eno yaleetebwa Kizza Besigye Bamugisha Muntu bonna okuba nti bakola enteekateeka eno ey'okuba nti batwala amataka g'Abaganda bonna
mu kino bakikola bulungi nnyo ne batta abantu abo ne beddiza amataka gano era bagenda okuva mu nsiko nga basinga obungi bategeddewo bagenda okuba nti batwala ebintu byabwe n'okuba nti balina buli kimu kyo kye balina okuba. Ensonga endala bwe bamanya nti Abaganda baali basajja bakozi era nga beewola ensimbi bazizaayo, jjukira nti Abaganda basinga obungi baali batadde ensimbi zaabwe mu byobulimi era nga beewoza ensimbi mu banka ez'obusuubuzi mu Uganda. Muno mwe mwali Uganda Commercial Bank ne banka endala zonna Abaganda baali bataddemu ebyapa by'ettaka. Muno ebyapa bino bamala okuwamba banka zino bagenda bazifa ebyampola ne zivaawo. Bo ne bakwata omusimbi ogwali mu banka ezo weppo n'ebyapa by'ettaka ne babyeddiza era bajjayo kimu ku kimu ne bakikayanira. Ogenda okulya nti ekyapa ky'egindi gundi yakirina, ogenda okulya nti ekyapa ky'ekindi gundi yakirina. Era mbalina ebyapa bino mwe muli Kizza Besigye, Mugisha Muntu, Museveni, Janet Kembabazi, Kale Kalekezi, weppo n'ebintu byonna Bakayindo Tafiire babyeddiza ddala kuba tebannatuuka kuggyayo njala kuziteekawo. Kyovula nti bano balina amayumba Kollo, balina amayumba e Muyenga ne weebuuze ani yagabawa. Bano mu Uganda balina square miles ez'ettaka era nga bw'obuuza byapa gye babijja tebasobola kubuulira naye nga bamala kutta banyanyini mataka gano n'agamu aga Buganda ge baatwala nga tekulu wadde omuntu yenna ababuuzizaako. Bale ba Army Generals abalina ettaka mu Buganda lyonna lye baatwala nga teri muntu agenda bakuba ku mukono. Kizza Besigye y'omu ku bo abalina miles z'ettaka. Yosef Tibahabula Tabasira mutano wa Kalekezi, Paulo Kagame, Mugisha Muntu, Kayindo Otafiire, Jim Muhwezi, Pecos Kuteso Omugenzi, David Tinyefunze Yita Sejjusa, Eritu Mwine, Salim Sare, Frederick Jema Omugenzi, Dr. Muhingana One Mugenzi, kwekuli ne Bunyenyezi bano bonna baafa. Kati ayagala okumanya bana basajja ettaka baali babatya era balitwala batya. Nkugaye mu lutalo bajja batta buli family yayina ettaka eddene nga bagisaanyaawo. Ayagala okumanya kibayita mayiro landi okitegera bulungi nnyo oba kibayita mayiro y'ettaka okimanyi bulungi nnyo. Kati buli Munnayuganda era ajagala okugula amaaso owulize bulungi nnyo. Mbamenyedde ebitundu bino wammanga. Mumpulirize bulungi nnyo. Mbamenyedde ebitundu bino wammanga mubiwulize bulungi nnyo bye mbagaye batutte ettaka lino. Muno mwe muli Luweero, Nakaseke, Mityana, Masaka, Gomba, Mpigi, Mukono, Singo, Sese Islands n'ebitundu ebirala. Bale balina amataka gonna amaze bawasomera bulungi nnyo. Kye tuyita mayiro y'ettaka emu 8 kyokka nga buli muntu alina mayiro eziwera 5. Square mayiro y'ettaka emu erimu hectares 258 n'obutundutundu 99. Hectare siye eka y'ettaka nkiddamu. Square mile emu erimu hectares ez'ettaka 258 n'obutundu 99. Square mile emu y'ettaka. Kati gatta nti omuntu omu alina square miles 5 n'okweyongerayo aba alina hectares z'ettaka mmeka? Katugenze mu square mile y'ettaka erimu acres mmeka? Square mile y'ettaka bweti emu erimu acres 640. Square mile y'ettaka erimu acres 640. Kibayita eka mukimanyi? Eka embweti erimu poloti 10 ku 10 poloti 4. Eka emu erimu poloti 10 ku 5 poloti 8. Eka emu yenkanankana n'ekisaawe ky'omupiira we basanyira wakati we basimulira ekkoona ne ku kkoona okuva ku goole n'okudda eri eyo gye bayita eka y'ettaka emu nga bagipimye bulungi mu bulambalamba bwayo. Kati bwanga bana abasajja buli muntu square mile y'ettaka emu eriko acres 460 ng'oli ayina miles 5 ze baatwala nga bakugambye nti eka emu y'ettaka erimu erimu ekisaawe erimu eka emu y'ettaka eyenkanankana n'ekisaawe ky'omupiira basambira wakati. Kyokka nga tugenda nti eka emu erimu poloti 10 ku 10 poloti 4. Eka y'ettaka emu erimu poloti 10 ku 5 poloti 8. Kitegeeza bana abasajja mu bitundu byenjogedde byonna amataka ga Buganda bagatwala gonna era bagasaanyaawo bagalina. Babuuze gye baagajja teri agenda kunnyonnyola. Katugenze ku nsonga endala. Njagala kitegerezebwa bulungi nti ono Ritadikano Kizza Besigye aseka ne munne Mugisha Muntu baleta akaseko kaabwe mmengo bana abasajja batemu nakinku abeesiga akazigo era balinga akakapa kannamundagi akajja kakusekerera ng'okawa ennyama naye nga bwe kamala kajja kwefuukira kakutte. Bano abantu bennyini nga bo mbawulira be baalidinga ebibinja by'abayeekera ebyali mu Buganda ne balemererwa. Ono Kizza Besigye ne Mugisha Muntu ne batulayo bagamba yo siti Tibahabula Tabasira mutano wa Kalekezi siyereeta tetulina kye kisobola kukola
kuwangula lutalo luno nga tetuyise bibinja by'Abaganda abayeekera bali mu nsiko. Mujjukire nti olutalo lwali luganye era nga Museveni olutalo lwali mulemye. Ne bamugamba tulina okufuna ebinja by'abayeekera Abaganda abali mu nsiko tusobole obyegattako baba twegatteko tusobole okulwana olutalo luno. Ebinja bingi binnyo ebyali mu bayeekera ebyali mu bitundu bingi ebya Uganda era bano basala amagezi gano ne basooka okukola contact n'abantu bano Abaganda nyuma nti bwe twagala nnyo emikwano bakkiriza okusembeza abantu bano era okubeegattako. Naye ekyatumala enviiri ku mutwe kwe kuba nti abasajja bano bwe baali banaatera okutuuka ku ntikko y'olutalo luno batandika okutta buli muyeekera yenna Omuganda yenna eyali ali mu nsiko yabagattako eyabawa support. Njagala famire z'abantu bano mumpuliriza abantu bamwe bano temulowooza nti baafa bintu bya bulijjo batibwa buttibwa nga ne tebatuuse ne gye baali balaga. Tugenze ku mugenzi Kapiteni Sseguya ono yattibwa buttibwa nga n'olutalo terunnatuuka baakubwa masasi. Tugenze abalala baavaamu ng'olutalo luwedde. Kati tugenze ku mugenzi Yusufu Kironde Lule ono ye yaweebwa butwa. Obutwa buno bwamusanga mu ggwanga erya Bungereza gye yali ali ani abumuleetera. Obutwa buno obwatta omugenzi Yusufu Kironde Lule bwamuleeterwa Janet Kebabazi ne bumuleeterwa ne Kale Kalekyezi Kayuhura bwe bagenda omukyalirako nga baagala okumanya ekibinja kye kyabayeekera kisobola bayamba batya. Munnanga omwami ono teyamanya nti enseke yizaali zimujjidde ne bamuwa obutwa. Way back. Kati mulowooza obutwa bwatandika dda. Ne Janet yakola omulimu guno ne Kale Kalekyezi Kayuhura okujja omugenzi Yusufu Kironde Lule kubanga baali bapevinga we ey'abantu baabwe. Tugenze ku mugenzi Sam Kaleganjuba ono nno yafa bulungi mu nsiko era n'abeerako ne minisita ne bakyankala ne Yoseri bamuwa obutwa n'avaawo. Tugenze ku Dr. Suleiman Chigundu ono yaweebwa butwa n'ava nga amaze omukyankalanya byenfuna. Tugenze ku Sam Saabagereka ono yaweebwa butwa n'agibwawo. Tugenze ku Ponsiano Mulema naye yaweebwa butwa n'agibwawo. Tugenze ku Dr. Andrew Tankome Kayiira ono yakuba masasi. Wano soko simbe wakati ku Dr. Andrew Tankome Kayiira. Wano wenjagala mwenna mugaggula amaaso. Waliwo mbasaagala nnyo kutinkula ntalo zino kubanga abasinga obungi ngezizako banyonyera ebintu bino tebitegeera. Waliwo omukulu ayina omukutu baguyita simanyi UNN bamuyita Kimbugwe yeeyita omulangira omusajja simulangira musajja Munyarwanda. Akoze ebikolobero bingi nnyo assizza abaana baffe avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ku machano olw'eggulu neno state agent musajja Munyarwanda. Nsaasidde mwenna abazunga n'omwami yo nga bagamba ekigabo kya Federal ogwo muzannyo gwa Museveni yaguteekawo. Ogwa Federal muzannyo gwa Museveni yaguteekawo. Buganda yasaba officially Federal ng'eyita mu kalulu k'ekikungu era Buganda n'ewangula Museveni n'agaana. Kati zino empala kitale za Museveni ziri ku internet ezibuzaabuza abantu mu Federal mbasaasidde. Oyo state agent mafia yakatisa abaana basukka 13. Bw'oba oyagala kumanya ekigambo kino omwami oyo yajja akaloka tugira n'ayogera ebigambo bingi nnyo n'abuzaabuza abantu ne tubaleka. Omwami ono n'agamba Kyagulanyi mu ffere tasobola kuwangula Museveni biki nitumuleka tumugamba ndogwe kola ekibiina ekyo n'akola ekibiina ekyo n'aleeta ne baffere bannaabwe ne bagamba nti tugenda teekawo ekibinja ky'abayeekera tugule n'emmundu ne basolooza ssente zasukka $300 ejja $. Era ezisimbi abantu balina risiiti ze baazibawa. Era bwe bakolagana badduka ssente ze ne baziddusa ne bazigenda badduka nazo. Abaana bangi baafiira mu bintu by'ekisiru bafiira e Nairobi balaba bakwatire Kampala baali bataddeyo omutima gwabwe. Bantu bangi abaafa. Omwami ono Robert Kyagulanyi Ssentamu ku machano olw'eggulu naye ng'ekigendera kye musasule kubanga mukazi we gwebaka naye mu bubiri muwala wa Byaruhanga ate Byaruhanga ayina nfanfe wa Museveni kati ye mwami ono ayina omuntu gwakola naye gwe bayita Sam Gombya. Sam Gombya sandi yagadde kuwalampa kubanga oli taata wange onsiga emyaka naye ekituufu kiri nti Sam Gombya omanyi bingi nnyo ku nfa ya Dr. Andrew Tankome Kayiira y'ensonga lwaki saagala abantu bakuwe makulu. Sam Gombya akola ne Kimbugwe kweyo UN yamumulekerawo okubuzaabuza bannayuganda. Bw'oba oyagala njabike nammwe ensi bategeere njagala kugamba omwami gwe bayita Sam Luwero mmanyi mwenna abannayuganda amanyi omuntu gwe bayita Sam Luwero wano njagadde nsooka ensimbula kati katono nnyo. Sam Luwero y'omu ku bannayuganda abaganda abaali abasajja abagezi ennyo era nga yakolerako ne mu gavumenti y'omugenzi Milton Obote nga omwami ono yakolanga budget ya Uganda naye ng'ensi tekimanyi. Ye Obote kyakola n'amuteeka mu Nile Breweries okuba nti yakolanga managing director okuddukanya ebintu bya Nile Breweries naye nga buli mwaka ogujja okukola budget Sam Luwero no nga yakola budget ate nga yali nfanfe wa Andrew Tankome Kayiira nga yakola budget y'omugenzi Milton Obote.
Sam Luwero ono yali mukwano nnyo gwa nfenfe gwa Andrew Kayira era amanyi baani abali babengawo okutta Dr. Andrew Kayira nga noono yennyini Sam Gombya oyo munnamawulire akola ne Kimbugwe omufere bone bali ku media nga bali mu kubuzaabuza abantu bona ba state agent. Nakoze research yange bulungi nnyo ng'omwami ono amanyi olukwe noono Sam Gombya bamukubali mu lukwe lwa Andrew Tankome Kayira tabadda ku programu kya mwezi bababuzaabuza. Nja kumwabya ate bwe kinakisoboka nja kusobola okutuuka drone zange zimpe recorded voice omwami tumwabye ne kabinde kabakayu enentu babize ddala bategere nti ensi etegere nti bafere. Kikyo kyatuuka ku mwami Sam Luwero. Munnange Yosef Tulabasire mutano wakalekezi bwamala okuwamba Abannayuganda bangi badduka nga noono omukulu Sam Luwero mwe yaddukira n'agenda mu ggwanga erya Bungereza. Baalina mukwano gwe bayitanga Peter Otai. Peter Otai ye kati ndoza ali mu America. Mule bamala okuwangula Otai no Museveni bwamala oduwangula yeekengera nnyo abantu bangi abali mbuyeekera abamu abadduka bataasobola kutta nga ne Sam Luwero mwali. Luwero bwe yagenda mu Bungereza munnange yafuna challenge nyingi n'amala settling n'abeerayo. Kati mu kino Museveni yatandika okunoonya abantu amanyi abantu abali badduse mwe yafunira omugenzi Caroline Nsubuga n'amugamba njagala onoonyeza omwami gwe bayita Sam Luwero nsobola okwogera naye asobole okujja okuddukanya emirimu gy'eggwanga. Kubanga Museveni yali akimanyi nti Sam Luwero ono ye yali akola budget za Uganda mu government ya Milton Obote ate nga yaladdukanya nayo Breweries. Sam Luwero ono Cardinal Amarine Nsubuga n'amutuukirira n'abatuukira ne Peter Otai. Peter Otai n'agamba Museveni mumanyi sisobola kukolagana Museveni lwakiri nsigala gyendi era ye Peter Otai teyajja. Omugenzi Cardinal n'afumba oba n'akkirizisa omugenzi ono n'akkiriza Sam Luwero okujja Uganda. Nga Museveni amugambye ngenda kuwa obukadde 5 obw'ensimbi za Uganda mu myaka egyo obukadde 5 zaali sente nyingi nnyo. Obukadde 5 zaali sente empitirivu nnyo mu myaka egyo we baamuyitira okugenda okwegatta ku gavumenti ya Museveni. Munnange omwami ono oluvannyuma nga akkiriza okujja. Bw'amala okukkiriza nga sinkana Museveni nga mbuulira buli kimu kyonna nga ayagala mbuulire buli kimu kyonna. Ng'amusuubiza obukadde 5,000 nga bakava mu nsikaawo. Ng'omwami ono akkiriza nga agamba Kadino Wamala munaye gwe nga bondeese nja kukkiririzaamu naye Kadino teyamanya naguli gwali musota. Museveni yali azanya kakodyo kujja abantu bonna abaali bamanyi olutalo era abaali bamanyi ensula n'endya ya Museveni mu lutalo nabo n'abajjawo. Mukulu ono Sam teyamanya nti yali entuuko ye. Omwami ono yaweebwa obutwa nakati obukyamutawaanya obunaatera omukkiriza Kaganga naye nga waali naye ng'ekyamuweesa obutwa n'ensimbi ezamujja Bungereza ezaali zimuleese obukadde 15,000 Sam Luwero teyazifuna kubanga Museveni yamuwa obutwa n'asalawo abeeraawo ng'amulaba kyamulinga ensenke nakati gyali mu makaage gyali girumba gye mubaliza embirizi kuba baamuwa obutwa Museveni okumweggyako kuba nti n'oyo amuggyewo. Wano njagadde okuteekawo ssira olw'ensonga nti omwami ono Sam Luwero amanyi bulungi Gombi emizannyo gye yazannya okuggyawo Andrew Tankome Kayira. Gy'emizannyo gye gimu ono eyayita omulangira Kimbugwe bwe twabuuza obubona obudde batasobola bujja omusajja omwenjalo gyabuzaabuza abantu tusimanyi Federo avumirwa Kyagulanyi Ssentamu kyokka nga yafuna n'ensimbi okuva mu Bannayuganda nga bagenda kujjako Museveni. Kanjira kubuuza wateekawo kibinja ky'abayeekera ku lulwo nga gwe simanyi UNN abayeekera bajjako Museveni mudde ne muvumirwa Kyagulanyi Ssentamu kumakyalo mwajjako Museveni mwabagule mundu. Lwaki mubuzaabuza abantu? Tumanyi abantu bamukolera. Era mulekera kubuza Kimbugwe lekera okubuzaabuza abantu. Toli musajja mugalo oli musajja munyarwanda. Programu yo eya Federo Museveni yagiteekamu ssente ne lwabwogo tukimanyi kubanga bwokolera. Era ba state agent bonna abali mu Bungereza bonna mukola nabo era muli bulungi nnyo. Ekyo tukimanyi bulungi sagala bade mukubuzaabuza. Era buli Muganda yena aline Kimbugwe kimanye nti oli bunyolo gy'oli mu kuleekaanira naye ng'Obuganda busaanawo. Simanyi nti olidda n'osanga Obuganda gawe buli kubanga ono y'omu ku programu enteeketeeke ez'abantu abuzaabuza eggwanga. Tugenze ku mugenzi George Kamyankwanga. George Kamyankwanga naye yakuba masasi nga olutalo terunaggwa. George Kamyankwanga batamumanyi amakaage agasinga ge nali mmanyi gaali awangalya mu bitundu by'e Nateete ng'okimbakimba oyingira Lungujja. Wano kumpi ne wa Dr. Lujja era George Kamyankwanga ono ye kitaawe omugenzi Menton Summer. Abatamanyi Menton Summer ye muvubuka eyakubanga raga mu myaka gy'ekyenda nga gitandika ng'akola ku CBS FM wepo ng'alina ne disco gye batambulirangako. Oyo mukulu George Kamyankwanga yakuba masasi era Museveni kennyini ne group ebamutta.
tugenze ku Cardinal Emmanuel Nsubuga ono yakolera birungi nnyo Museveni n'okumulaga buli kimu era yamaliriza naye amuwadde obutona amugyawo. Tugenze ku Prince Badiru Kakungulu. Prince Badiru Kakungulu ono yazaala jjajjaffe Kassim Nakibinge ow'Ekibuli. Era nayo yakola omulimu gw'amaanyi nnyo okuleeta Yoseri naye yayimaliriza amugyewo ate weewuunye n'omwana yennyini gwe yatulekerawo ng'essuubi ettale liriwo naye amwekiiseemu ayagala mujjawo. Era jjajjaffe Kassim Nakibinge w'oli Ekibuli awo nkubuulira emisegula n'enkweze ng'ezikwetoolodde zeegendereze nnyo kubanga eyalabiddwako omusota bw'olaba omuguwa munnange odduka emisege egikwetoolodde ekirungi gyeyanise emisana ng'enseeraba naye bw'oba otambula munnaye weegendereze nnyo. Tugenze ku mugenzi Kafumbe Mukasa eyakola buli kimu ekisoboka okuba nti Museveni abeerawo ono yaweewa obutwa n'afiira mu ddwaliro ly'Ensambya n'avaawo. Tugenze ku mugenzi Simula Mugwanya abamumanyi ku luguudo lw'Emityana Simula Mugwanya naye yagibwawo naye ng'ate amaze okubeerako mu gavumenti ya Museveni n'amugya bwe kuba batandikamu ssente. Tugenze ku Professor Charles Simira musajja musoga naye yamugjawo. Tugenze ku James Wakapweblo naye yamugjawo bonna butwa. Tugenze ku jjajjange Edward Mugalu. Edward Mugalu no bampuba masasi era Edward Mugalu yazanya olutalo lw'amaanyi nnyo okuleeta gavumenti y'omumpa Yoseri Tabasale mutano wa Karekezi mwe yaweera emmere n'ensimbi mwepo n'okuba nti buli kimu yakikola okuleeta Museveni naye yamaliriza yennyini Museveni ajjewo Edward Mugalu gwe yettirako ennyini oyo naye n'amukomyawo. Saamu Luwero mubagambye y'ensonga lwaki mbabuuza essaawa zino gyala babuuza ani amanyi omusajja Omuganda embavubavu omugumu essaawa zino akyaliwo kuba ali mu nsiko baalagawa ekize kibattaani abadde akimanyi era bwenda buli omu ngazze Mmengo Simebano baba Mugisha muntu waki bo tebafa munnange era baawukana naye baatayawukana nabo weebali tajja kubeera nti alina edduuka ly'obumasu naye tebava mu masuuti tebalina kye bakola basirika naye nga badizaina ba architecture abadizayininga okujja Obuganda n'okutwala ettaka lya Buganda. Awo nno we mbagambira nti buli muntu bw'ona oggula amaaso bulungi n'otegeera ojja kutegeera ki ekigenda mu maaso mu Uganda olyoka omanye bantu ki be tuzanye nabo. Kati wano wali okulya n'okukomba essowaani. Ku lunaku olwokusatu olwa wiiki ewedde High Command ey'amagye yatuula mu State House Nakasero. Njagala mwotagingire wano bajje no bonna babadde mu meeting eno ya wiiki ewedde mubadde babagambire mulete Muhoozi project mu supporting njala muwulirize bulungi nnyo eno security alert egenda gye muli. Meeting eno yatuula ku lwokusatu mu State House Entebbe eya High Command okulowooza ku nsonga ze bagenda okukolako okuddiza Yoseri Tabasale mutano wa Karekezi n'agenda omuddira mu bigere. Yoseri mwe yagambira abantu bonna nti nze nsazeewo tugenda kuleeta Muhoozi Kanyarugaba asobole okutuddira mu bigere tusobole okukuuma ebibuga byaffe n'okukuuma omudigido ogwa programu y'okufuga Uganda mpaka lwe tulifa kubanga ono tugenda tukuuma kitegeeza ebyaffe byonna bagenda bibba. Meeting eno nagibalazeeko eyabadde ya High Command eyatudde kambongere ekifaananyi kino olumu mulyoke mutegere kye mbagambako. Ndyoke mbongere kibo kitwogerako ekya High Command kifaananyi kirudda walindako. High Command yeyo meeting oba lwe lukuŋŋaana lwe babaddemu mulula bulungi nnyo lwe lukuŋŋaana lwe babaddemu. Kiki ekisesa ekiri mu kino tuula owulirize bulungi nnyo. Mu meeting eno Yoseri bwe yamaze ogituuza n'abagamba nti tugenda kuleeta omwana ono okuba nti andi pressing okuba tukuuma ebyobugagga byaffe n'eryammwe kubanga tetulina muntu agenda tukuuma olw'ensonga nti gavumenti we tugiteera eyatwawula egenda kuba esiridde. Enamba esinga ey'abasajja bano n'abakazi abazze mu meeting ne bamugambye kikafuuwe tetusobola kukkiriza mwana oyo okufuga ggwanga lino olw'ensonga nti omwana oyo ekisooka akyali mwana muto, ekyokubiri tamanyi bya bufuzi, ekyokusatu tubadde mu gavumenti eno nga tulinda okufuna obukulembeze obukyuka n'emirembe ne kigaana omwana ono mussi alina emize egitoogerekeka so tetugenda kukkiriza mwana ono tukulembera. Muhoozi teyabadde mu meeting eno. Museveni tekyamuyisiza bubi olw'okuba nti abantu abakulu bamanyi nti bandibadde bamuyamba okuba nti omwana ono ajja mufuzi bamwesamba ekyamuli nga Nasibo yesamba engalabi. Oluvannyuma lwa meeting eno ng'amaze obutakwatagana mu meeting eno wulira ekyaddiridde Yoseri Tibahabula Tabasale mutano wa Karekezi ensi yaleeta muzezedde ensanga bisibe mutabani wa Karekezi n'ayita mukyala we Janet Kembabazi n'ayita Salimu Sale Muhoozi Kanyarugaba kennyini ne badda mu meeting yaabwe y'ekyama. Mu bye baateesezzaako bibino wano wammanga baagambye ekiba kibe tulina okuleeta Muhoozi Kanyarugaba abeere mu muki obukulembeze kubanga tetulina muntu nagwe tugenda tuteekawo. Era ne bagamba buli yenna eyawakanyizza
enteekateeka Museveni gye yabaliyise mu meeting eno bagenda kukola enteekateeka y'ekyama okubajjawo omu ku omu mu ngeri ey'ekimpooze nga bwe bakola buli lunaku. Njala tegeeza mwenna ababadde mu meeting eno bajje no bamaani mwenna bamwazirwanako munnange bwe mwavudde mu meeting ewatudde mu meeting ey'ekyama Yoseri ne banne ne bakkiriziganya nti buli muntu yenna eyataddewo omuziziko obutakkiriza mutabani we kufuuka pulezidenti ogenda kubanga okuluwaako mu ngeri ey'ekimpooze etaleekaanya abantu kusasamaza abantu nti gundi yafudde era nga mukimanyi. N'omwana kennyini lwakiwulidde nti abantu abakulu bamuganye obugerere mu mutwakaala amaaso ne gamuva mu amaaso ne gamutwakaala n'obugerere mu mwenyenyaga nti waaki abantu tebanjagala. Ekituufu kiri nti abantu tebakwagala kubanga empisa zombi. Tosobola kubanga ogaa nti oyagala kufuga ggwanga ekisookera ddala nga tuli bonna Uganda kye kisooka. Ekyokubiri Uganda si yansikirano. Mu bintu byennyini abantu basiba bemulugunyaako bibinoono wammanga mujjukire nti Muhoozi nga ye kizibu ye ng'omuntu kizibu gyali ye ng'omuntu. Muhoozi is a problem himself. Ye kennyini kizibu gyali. Kati zo zino ensonga abantu z'emulugunyaako bennyini bannansi naddala bali mu magye agasookerwako n'amagye agasembayo abaaganyi. Bagambye omwana ono endowooza ya Mungu banyo ya Joshua tasobola kufuga ggwanga lino. Ensonga ey'okubiri omwana ono si munnauganda ssemateeka tamukkiriza lwakuba tebamutteekako. Ekyokubiri omwana ono tanyudde n'endeku n'agaayangaaye. So tetusobola kubeera na muntu asobola okunywa n'agaaya n'endeku tasobola tufuga. Ne bagamba omwana ono ajjudde omusaayi ogwa buli kika nti n'ensi zonna ezisitwelodde n'ensi ennene tezisobola mukkiriza kubanga yeetaagibwa mu bikolobero by'okutulugunya abantu. So bamwetaaga bulungi nnyo tesobola kubeera muntu ono. Ekisooka omwami ono mu nsonga zino bose boogera nti omwami ono ye already alina obuzibu ku mutwe alina mental problem. Era omwami ono omwezi gwe gulabika mu ngeri gye gulabikiramu omwami ono yeekuba ennume z'ebigo bw'alina ekyo tuyita eclipse mu Luganda luza gye tuyita ensimbu. So tetusobola kubanga tugenda kuba tulina omuntu alina emize gino weponga ate agwa n'ebigo nga tebamukutteeko mu biseera ng'omwezi gwesulise era naye kennyini yeesulika watyanga abadde yayina batoni esumula ebyokulwanyisa byonna mu ggwanga n'awa order ensimbu n'emukuba ate awo ne gujja bagira. Ekirala era bo bagenda okukola survey okutunulya bagamba nti kizibu nnyo omwana ono kubanga afuga eggwanga olw'ensonga nti obisaanyizo byonna talinaako wadde n'ekimu ekimukkiriza okufuga eggwanga olw'ensonga si munnayuganda ate era tateekeddwa kubeera mu Uganda ng'afuga eggwanga Uganda. Abo n'ebigambo bayogedde oba byabavudde mu mutwe byandibazaalira akabasa oba byandibazaalira ebitukula makaayi byazaalira ku nsiko. Ebyo n'ebigambo ebyabadde mu meeting eyo oluvannyuma lw'okuba nti omukulu ono baamuganye naye nga ye agamba nti agenda muteekawo kifuba. Ensonga ezo nga muzibulidde era nga bwe zitambula zituze ku mbeera eri maaso mu ggwanga. Embeera esookere bw'eti eggwanga liri mu kataabaga k'ebyenfuna tewali nsimbi. Ensimbi zonna zabbibwa dda mu ggwanga. Nga bwe mwawulidde nti eggwanga lya Sri Lanka gavumenti y'abampemba abaliyo ensimbi zonna ez'eggwanga bazibba mu treasury ne baziteeka ku nnyonyi y'eggwanga ne bazikukusa ne bazireeta mu ggwanga Uganda ne bazikwekayo. Mujjukire Museveni alina bamafiya be yajjako. Mujjukire omusajja eyali addukanya Chogamu factory oba factory gye batuyita Agoa mbaziza emabega Agoa project. Omusajja era yiduka bali bameta Kana Nathan ono omusajja mu Sri Lanka mbazayo ke mabega. Abajjukira omusajja Kana Nathan omusajja omuyindi nenga mu Sri Lanka y'omu ku bamafiya be Sri Lanka abali mu Uganda nga baleesereza mu omusolo babba buli kimu tebagambwako simena gyali essaawa zino. Kati eggwanga Uganda balinyagulwa terina kopa terina gold terina reserve buli kimu bakitwala. Nga Sri Lanka government yebo bajinyagulwa ensimbi zonna bazivuga ne bazirita mu ggwanga lya Uganda bakyazitracinga tebannaziraba. Mu video mwabulaye bulungi nnyo tekiri kagamba. Lyali teribubusa ne batugamba nti nno emmwanyi nga bwe nabagamba bazirima nti emmwanyi kampuni yazitwala bagijiwa. Kampuni eno nyiniyo agirimu yenna nyini goba wa ssente enkalu okuzimba eddwaliro ly'Olubowa omwami n'abula n'ensimbi n'eddwaliro likobaawo era go bali wadde emmwanyi ezo. Kitegeeza nti omwami oyo si ye. Ekituufu kiri nti
kino kankyogere mukitegeere. Yoseri ng'omuntu yakoowadde okufuga eggwanga Uganda. Ate manyi kuno kwali. Yoseri yakoowadde okufuga eggwanga. Ne bano ababbi bamafiya balemezaako Yoseri. Era bawagira ne muhooza gye. Ekituufu kiri nti Museveni yajja dda abulako majja ne bamutunuulira bw'ati ng'ayogera. Yajja dda. Takyasobola kutuula wantu n'amala dakiika 15 kwabiri ng'akyalaba aba yayivuddewo dda yayiika dda windows. The fact is, and the truth must be told, Museveni is more tired than anybody to leave power. But because of these mafias, they fear to be prostituted to the crimes the crimes against the crimes they have committed against Ugandans, economically, politically, socially. But nnyo kati baagala nnyo ono abeere waawo ng'atiisatiisa nga sikeya kulo gye bateeka mu kasooli ng'eri awo yeenyeenya naye nga tewali kiriwo bisubi ebiriwo. Kati Museveni bamutaddewo nga sikeya kulo naye nga ye yajja dda. Muddeyo mutunule videos eyakakola recently we yazze okuweereza abantu Pasika message bagambye baagaliza Easter Friday n'ebirala yayiika dda windows omusajja mukoowo. Sources zange zingamba nti ebintu byonna ebikolebwa essaawa zino mu 7 tabinaamu na mukono. It's Odrek Rwabwogo nani ne Muhoozi Kanyarugaba bebakola ebintu bino ebyokukola ebintu ebyokukola ki ebyokuba nti bakola ebintu bino. Okay, nga bakola ebintu bino. So mukitegeere coffee program owa coffee deal si ya muzungu si muzungu. Coffee deal ya Salimu Sale ne banne. Coffee deal ya Salimu Sale ne banne si ya muzungu si yani. Njagala okubaza omukyala abadde akulira commission gwaita mukyala Kanyesiki. You are truly Ugandan and thank you for being patriotic to love your country. Openly yagambye ababbi b'ettaka companies zemwali totwala eddaga ettaka lyennaggulu zonna nfu teziriyo. Yagaana okukolera ne ku mateeka ga Yoseri Museveni waka n'agaana okuwaayo ettaka. Madam Kanyesiki, thank you very much. You are one in the million. Webale oli mukazi wadde oli mukagali simanyi kyakutuuka kuba bakuba butwa oba kiki wafuna accident webale nnyo maama. You are one in the million. Ajja kulwango ojjukirwa mu biga by'oyogedde. Kati tugenze ku security alert esembayo ndyoke mbasiibule. Njagala babboyi bange bakyali bange mwenna bannayuganda muwulire message eno loud and clear muwandiike. Kale Kerekezi Kayihura, Muhoozi Kanyarupama, Janet Kembabazi, Odrek Rwabwogo, Jim Muhwezi, Patience Rwabwogo, ne Museveni kennyini. Tebalina nsimbi zibeere ku byampi. Ki kye bagenda okukola? Nabagamba recently nti bano baggulawo kye tuyita black market etunda body organs. Ne mbagamba accident zigenda kufuuka accident. What is happening right now? Nabagamba accident zigenda kufuuka accident. What is happening now? Wetwogerera okutunda ebiwowoolo n'okubijja mu bannayuganda Modido mu malwaliro ga ggwanga gasinga obungi mu Referral Hospital kubanga basetinze obubenje bwe bagamba bagenda kubeerawo bwe buli essaawa zino. Munnange batudde mu meeting ne bagamba tugenda kukola tutya. Ne bagamba tugenda teekawo enkola empya ey'okusetinga obubenje tubenga tusobola okuba tufuna body organism. Obubenje already bwatandise ndo bonna bagambye si buddamu. Babokola batya? Baddira emmotoka ezisinga obungi ne baziteeka mu ba agenti baabwe gye ziba zigenda okukola service wepo n'abazooza ne bazitempalinga mu sisitimu zaazo. Eyo neegira neegwa ekigo ne bakwatamu abakute babatola babasala. Kati akakodi akala ke kaluwa. Mwenna babboyi bange ababodaboda muwulirize bulungi nnyo. Muwulirize bulungi nnyo. Yoseri ne banne bakkiriziganyiza bulungi nti bagenda kuteekawo enkola ey'okuba nti batombera abantu kigenderera ababooda mu Kampala Ntebe Wakiso basobole okuba nti bamala okukoona omuntu akkoonye kennyini. Omuntu akkoonye kennyini yayimirira bulungi nnyo nga tayombye n'alaga nti mumumpe mutwale mu ddwaliro. Omwami olwo omukyala agenda okukoona agenda kuteeka mu mmotoka akuvuga akutwale e Nakasero gye balina eddwaliro lyabwe erimu abayimbi abagenda okuba nti bagenda kukujjanja basooke bakusirise bakubaagulula bulungi bakujje mu bye baagala bamale bakubire ambulance bakutwale nga towulira bakusuule emulago wali ku Kazolite onomala olina kummeka nga tofudde kubanga bono omusawo gwe baba bakuleetedde aba ekye baakoze abakimanyi nkiddamu. Owa boda avuga ekiro naawe avuga emisana wuliriza message eno.
Yoseri ne banne bakkiriziganyizza nti bagenda tandika okuteekawo accident entegeke za boda boda ng'omuntu bw'akukoona oba emmotoka bw'ekukoona oli kennyini akwesabira nti engeri gye mukonye mumpe mutwale bakuvuga bakuzza naggulu eni naggulu gye bakutwala waliyo amalolo g'abayimbi abateeketeeke abagenda okuyingiza mu ddwaliro basooke bakusirise bulungi nnyo bakubaagule bakugye mu bibaagala bamale baddemu bakutunge bayite ambulance ekutwale kusuule ku ddwaliro emulago mu kazoliti ennaku z'onoomalawo oba eddakiika z'onoomalawo alla ajja kuba maze dde okuyita bo bano batwale bode organis ekyo kyo bakitaddewo bulungi nnyo mukitegere bulungi nnyo era ababodaboda mwennayo muli ne accident ebitegeke mukimanye nti bino ebintu bitegeke bulungi nnyo byakufuna bode organis kubanga babitwala akodi akalake kaluwa eno message njagala egenda eri bannayuganda mwenna abavubuka abanoonya emirimu abamaze okusoma n'abatasomye nga muli Uganda ebookya ekirako ekyokero ky'amanda oba ekyokero ky'amataffaali tukimanyi nti nammwe gye muli temutudde bambi mwagala kubeerako mufune ekikulya amagala eddiba embeera si nnungi naye akakodi ako okubiri kaakano Yoseri ne babbi banne baategese enteekateeka ey'abantu abatambula mu Kampala batamanya ngamba ba state agent okusanga abavubuka abanoonya emirimu nga bakugamba munnange oyagala genda e Bulaaya ng'oddamu nti ye nga bakunyumiza mbakuliiramu titugenda kutwala mu nsi gundi passport ffe tugikolako n'omulimu ffe tugulikunoonyeza bino biggwera mwezi gumu kyokola goba wa details zo ng'ozibawa bw'ayitawo yiri kibbiri nga baddamu bakubya baga nti munnange nti omulimu gwafunise jangu wano tukusinkane era olunaku lwojja okubasinkana lwe lunaku lwe bagenda okuteeka mu mmotoka togenda kuddayo kulabikako naye nga okusinkana kuno basooka ne bakubuuza tugenda kukufunira omulimu guno naye tobaako muntu yena gw'ogamba nti nafunye eddiibi ey'okuntwala e Bulaaya nkiddamu omuntu bw'aginaga nti oyagala omulimu e Bulaaya ngenda kukufunira omulimu naye tobaako muntu yena gw'obulira kabeere mukwano gwe abeere wa Luganda dduka misinde nga nabwe gisimufungize kano ke kakodi akamu ke bagenda okuyitamu okuba nti bakutwala olunaku lwe baddamu okuyita nereramu abalina passport bakugamba nti oyina omuntu yena gwewayogeddeko naye muga nti ogenda Bulaaya ofunye omulimu kasita bagamba nti nedda kiba kitegeeza kuba ogenze bagenda kuteeka mu dduuni oba bakuntunezi body box kebere ambulance bakujja bakutwale bamale okuteeka gye bakuteeka bakujja bye bakujja bakusuula eyo kubanga bo omulambo si kizibu kyabwe nga bafunye eby'omunda njala kubiriza omulanga eri abaana ab'obuwala abaana ab'obulenzi mwenna abanoonya emirimu omuntu tajja n'akutuukira nti alina ddiibi okutwala e Bulaaya naye nga nejja akutwala takukkiriza muntu yena kutegeera muntu okutegeera nti wafunye omulimu oba ogenda kufuna omuntu wakola ki akugambye nti olina omulimu eno gye bagenda okukola ebizibu bakuggyemu eby'omunda bamale bakusuule kubanga bo bagenda kuba bamaze okukikola kye beetaaga okukola nkimanyi olwali mu ssaawa nga zino oba gye buvudde katono Yoseri asinkanye bannaddiini abakkiriza mu ndowooza ye ey'ekifere ey'ekiyaaye okuba nti babaako bye boogera okkakkanya ensi nga bw'etambula kino njagala mukiddemu muwulire bulungi nnyo nabagamba mujja kulwawo okutegeera puroguramu za Yoseri ne banne n'akakundi kaabwe kubanga buli muntu yava mu nsiko yenna nkidda buli muntu yenna yava mu nsiko mulaba edduka buli muntu yava mu nsiko mulaba edduka munnabyabufuzi mu Uganda ali mwowu ali kwala Robert Kyagulanyi Ssentamu yeero nsonga lwaki bamutaddeko buli kiye gye kijja ne mukimuvuma naye good enough Robert tayomba na muntu n'atalina basibatto yavuma Kyagulanyi atanazala avuma Kyagulanyi atalina kize yagenda kulya Kyagulo avuma Kyagulanyi n'atanaba kubaako nti alina kyagenda okwetekera mulamu naye avuma Kyagulanyi so nga tukimanyi bulungi nnyo bano ba state agent eno message njagala egenda eri Tamale Mirundi ne mutabani wo Mirundi senior wagoba ku radio esinga obungi nga Odrek Lwabwogo yakugobako ne bamafya mu state olwokuba nti wayogeranga ebyama bingi nnyo naye naawe olina ebizibu byo olina entalo nyingi nnyo mu state mbadde njagala ogambe mutabani wo omugambe aleme kwenyigira nnyo mu mazina gavuma Kyagulanyi kubanga olina entalo nyingi nnyo gwe tolowooza nti entalo z'olina zigenda kukomekereza ku ggwe zijja kukomekereza nga bakukuddemu epeesa era muto wange Julia njala kugamba bwebanga bakuwa sente ku Robert Kyagulanyi Ssentamu sente zigaane ekirungi olina omulimu okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu kireke kubanga bajja kulema okukwata kitawo mukukole ekikyamu kikole ggwe eno message njikuwanga ggwe bwereere kuba nkimanyi
ovuma Kyagulanyi ku machanolo guno nokola byagala ne kugamba buno obaka bubwo taata waine entalo nyingi nnyo gwezo tamanyi entalo zitagetinze gwe kali bwo ovuma Kyagulanyi yandi badde akuyamba ndowooza wandi badde otulake watu noga kanywa kasoda kange mpola mpola Kyagulanyi kubanga mu Uganda eko omuntu kati asobola okuyamba ita Kyagulanyi basigadde bonna makweka nsaamu abogamba oyine namba zaabwe simanyi ba eso okubira Salimu Sale okubira ani nkugamba muto wange no message njagala jikuwa sikuvode sikuvumye kubulya bulungi nnyo omuntu mu Uganda asobola okuyamba alyobu singa abawo buziba mu Robert Kyagulanyi Center mu Gwovuma abasigadde bonna bakozesa nenga ate oli target eri abalabe bakitawo kubanga alina bangi ye wadde mbogera mu maaso n'avuma Robert Kyagulanyi Center munaga asime mu bakozi wa NRM wadde naye gwe nga gwe ku future yo n'emyaka gy'olina weesonyiwe ebigambo by'otwala Robert Kyagulanyi Center oli wadde mbokontiro ng'omuvuma naye nkubuulidde the fact is information gyenina you were target you were target a perfect target omanyi tugande munabi abufuzi bana bana mukwate walo bakuba family kati gwe wavayo noteko bwenyi ku social media ovuma Kyagulanyi ne Kyagulanyi takwina ko bizibu munange neza kubuda information njikuwa de you were perfect target to state mafias okulumya kitaawo gwakole naye nyinyi tamumanyi nze nkuwagabuwa lekera kuvuma Robert Kyagulanyi Center bize sikwina ko bizibu ovumidde banga ndagaze ndi immune ku bivumo kubanga byenjogera bitukira webiri bibera osina buzibu ne bonvumo kuva ku macha paka lwaggulo nenkule the fact is you a perfect target tata wayina abale bangi nnyo now you are creating more enemies abakugatimendi wa SFC bakulimbira bwe you a perfect target nkubulidde bwento bwembyogera nebaawo ne baganda musajja yayogedde yagambye nzikubulidde kusinza information gye you perfect target kitawo mulandi kati agenze myaka giweddeko byayogera bicha gwe kati baku settings yakibajja kwasa okulumya kitawo before nze nkubulidde muganda wange zikulina ko buzibu ne bolokera ku bachana ovuma uyu olwadde nezibovumidde banga sikunyiga kubanga sina budde bwo ninjagadde ku nti mfuna information passing on nze nkubulidde teri mu state akwagala ekyo kyobumanya bale bakuwa center of Robert Kyagulanyi Center muganda wange teri ekinule nyana kiva mu kibeere bajja kujjawo nga tewali kibagenda kukolera oveewo kubanga kitawo bagenda mubonereza nenga babonereza kwani kuggwe so ndowooza omuntu yali badde akuyamba public figure kati aliwo Robert Kyagulanyi Center so nozandi badde toddamu mugamba toddamu kuvuma Robert Kyagulanyi kola ebintu bibirala byonna yogera politics tovuma kuba government yagenda okutaasa ochali mwana muto ine emyaka mingi nnyo kubira mu Uganda than your father ochali ine emyaka mingi nnyo than Museveni kuba Museveni anytime from now anytime from now the likes of Kaindo Tafide they are going the likes of Sarinso they are going we are going to stay in Uganda because we are still young we love our country but participating in a monkey dance is going to cost your life so I'm warning you you're a perfect target for the mafias in the system because they want to hurt your father so be aware. Stop abusing Robert Kyagulanyi Center because he's the only person who's going to help you. Leave your father, let him do his dirty jobs kubanga tuzimanyi. Na hii time eja kutuka. I remember when you know much about Museveni, amaliriza akujjewo. Ekyo kimanyi bulungi. When you know much about Museveni, amaliriza akujjewo. Nganfundikira message yayo. Bobo manyi nti oli munnabyabufuzi, ng'oli munnaddiini, n'otuula mu kyama ne Yoseri n'akubulira ku ddiiru ye ne ssente n'azikuwa n'otuukiriza kyakugambye oba n'otakituukiriza agenda kutta kubanga taleka bujulizi mabega nkiddamu oba oli munnabyabufuzi oba oli munnaddiini oba oli musuubuzi kasita Yoseri akuwa mission n'ogituukiriza oba netatuukirira naye ng'ofunye ku kyama kye kyakugambye kinjala kibere bwe kiti ojja kufa kati ngenda basaba mwewale Yoseri kubanga mulina ebiseera bingi nnyo eby'omu maaso okusinga ye bambiga muwedde ku mpagala
bwemba muno oyo yaweddedda is nothing yaweddedda yone mula muhozi abikolo yaweddedda yawedde abulako majani oyo temuyomba naye anytime naye manyagwa atula mu kyamba oba omuntu wa state ya kugamba nti kola kino kulwagundi olumye kino bambi bagenda kumaliza naye bakujja kubanga tulaya abantu bangi nya Museveni bakosana kasita omanyako kyama kye oba ogenda kuvaawo ebintu bino muli ku social media sinema kweziri emizanyizanyiwa ku TV kwegiri ne mu film omuntu yenna ayitibwa azanyo omuzanyo gwa state n'oguzanya bulungi nnyo state teyagala girabisa era mumala ne bakujjawo kati mwenna ebintu babita black ops ezo black ops operations Museveni zabakozesa zibazita black ops operations ngezo teziri mu record ejemizanyo gyemuzanya tegiri mu record nti parliament ejimanyiko amajega jimanyiko oba nti ani agimanyiko no zibera off record bakuwadde obutwagenda obwerumbuye state tekimanye nako kubanga waliwo abakozesa state okukola emirimu gya state abo benyini bagenda okujjawo ezo black ops operations azikola nebakutuma ozikola bagenda kujja kubanga tebaagala likiji yonna mukitegedde bulungi tebaagala likodi yonna so kati gwali eyo ng'okola buli kyokola bakutuma olumero bati Kyagulanyi Center ogenda wegundi akatwa ogende bulayo okulaka ogole kino ogenda kumaliriza ovudde kumanyi bingi wano wansindikira emyezi wansindikira abantu bali 25 bawera na 30 ali mwapatano badduka basaasana kubanga babagamba oba mission yewedde batewedde bagenda bajjawo kubanga bakimanyi badduka ne katuge musajja tubakutumye gende werumbu yobutwa nawe ndo jangu bomalo bumu wera bagenda kujjawo kubanga bakimanyi ojja kuwogera ebyama mama fino loze Uganda kubulo jijja mwanda we yabagenda kujja kubumanyi bingi era nkusaasidde mu Silivia Mukandoli bagenda kujjawo Charles Peter Mayiga wasanyo manyi bingi bagenda kujjawo era nga nfundikira video eno nsaba empologoma ya Buganda wonna woli wowumuliddeko akatambi kano kanakutookirako taata nkusaba wonna wogomyeko beera wekyo sikimala okuyita enteekateeka namutayika najikoogera wanenjogera naye kolabe nga omuseza asitusazze ku ddwaliro okulambula abalwadde kino kyogera kirinako obuvunaanyizibwa bw'olaba Mugisha muntu designing enfaayo ne Mugisha ne Kiza Besigye batandise okujja Emmengo kitaffe sigala wooli Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda mutabani wa Sir Edward Mutesa wonna wooli sigala wooli ekyo sikimala okuyita oli ye designer ye architecture ne Besigye ne bannaye bonna ba architecture sigala wooli kubanga kibabala kinene nnyo eri obulamu bwo era njagala tegeeze eggwanga mwenna Ssaabasajja Kabaka gyali ali bulungi talina buzibu si mulwadde nga babadde babaga nti yafudde nno gyali mulungi nnyo talina buzibu peji gyogera ng'oli amubika manya abika alina byanoonya Ssaabasajja Kabaka gyali ali wakasujja akyafuna obujjanjabi era mulungi nnyo talina buzibu lwakuba tumutangira ebyo ebyali mutuuseko birime kuddamu mutuukako njagala kufundikira n'akatambi kano nkabaddize emabega era njagala mukategeere bulungi nti mission eno yagaana mission eno yagaana mission yagaana
eyo mission yagwa butaka kye kyagisuula butaka mmwe nyinyi abali ku social media abakuba emiranga egitakungula nange nengattako eddoboozi lyange n'eri abantu abalala abasobola okununula empologoma kati twetaaga tudde mu maziga ge gamu kubanga tukimanyi nti empologoma weeri abasigadde bonna tubeera abantu batebenkevu era tuwulira ekigambo kye Ssaabasajja Kabaka Mukama akukume wooli nenze ng'omuntu ne bannayuganda bannaffe tusaba wooli sooka osigale kubanga ekiri atabala kye n'asigadde waka eno mission bw'obanga yalema enteekateeka weeri ekisitudde omusezi ajja alambula eddwaliro wabeera balwadde kitegeeza eri gye babadde babajja abafu baweddeyo sijja kwogera bingi nakubamalira budde ng'asiikira omuseere binyeebwa nga n'ebisi bigakavula Mukama njagala bankuumira takomera mpeera musule bulungi mweraba Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.